Ppookino asirise ne basiba abaana ba Buganda nga Ppookino asirise nga Kibalama mwana wa Buganda nga Ppookino asirise byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga nga ffe tulowooza tabiraba era nga tulowooza nti oba osanga bw'aba asobola okubiraba talina ddoboozi lisobola kubyogerako naye ku bino bwe batyo babeerayo nga basirise naye ng'ebigenda mu maaso babiraba abantu bayinza okulowooza nti oba oli awo munnange tebabiraba wabula ensonga ebakwatako basiteevaayo ng'olyoka otegeera nti bulijjo abantu bano nabo boogezi bulijjo ensonga ezigenda mu maaso baziraba bino bituukidde ku Ppookino akulira essaza ly'e Buddu sajja wa Ssaabasajja Kabaka ebigenda mu maaso eby'okuwamba abaana ba Buganda bulijjo babiraba ne basirika okubbako Abaganda ettaka babiraba ne basirika emivuyo egigenda mu maaso mu bitundu by'e Buddu agiraba yasirika era abantu bulijjo balowooza nti oba Buddu terina Ppookino wabula ku nsonga za Mathias Mpuuga Nsamba yasobodde okuvayo n'ayambalira His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu ng'amunenya nti yakoze ensobi okwogera ku Mathias Mpuuga kubanga yateekebwateekebwa Mmengo bo ekya Mmengo bakiraba ng'ekyekwaso nti omuntu eyateekebwateekebwa Mmengo talina kwogerwako ku nsobi ze ekireetera abantu okwebuuza nti oba Mmengo ye mutuma okulya ensimbi y'omuwi w'omusolo oba Mmengo ebikolwa bya Mpuuga ebimanyiiko ng'esirise lwaki Mmengo tetubuulira nti omuntu oyo ffe twamutuma okukoleegi emizannyo gye gy'azannya awo ne tumwesonyiira ddala nga tumanyi nti amwogerako oba olumbye Mmengo dayirekiti kale bibuzaabuza naye ate nga bye bituufu omuntu asobola okumala emyaka 10 ng'atambulira mu kagaali ng'era abantu bonna balowooza nti mulema nga buli muntu amusanga abaako kaamusuulira mu kabookisi ke mwalembekera mu ngeri y'okumukwatirwa ekisa nti bambi omusajja watta omulema tasobola kuyiribanga ab'amagulu abiri tasobola kuyiribanga abatambula bwe siimuweeyo guno 10,000 lw'enfissizaawo ani anaamuwa naye singa ekibuga kigeza ne kijjamu obwegugungu poliisi n'ejjayo ttiya gaasi olaba mulema kubuuka mu kagaali ng'adduka emisinde mwenna ne mwekanga nti bulijjo omusajja gwe tulowooza nti mulema ng'era buli ne batta abaana ba Buganda nga Ppookino tasobola kuvaayo na kwogera statement yonna ne bawamba abaana ba Buganda nga Ppookino asirise ne basiba abaana ba Buganda nga Ppookino asirise nga Kibalama mwana wa Buganda nga Ppookino asirise byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga nga ffe tulowooza tabiraba era nga tulowooza nti oba osanga bw'aba asobola okubiraba talina ddoboozi lisobola kubyogerako naye ku bino ebyazzeewo eby'Oweekitiibwa Mpuuga nawulidde ndowooza ye ssebo nga bulijjo ebigenda mu maaso mu ggwanga ab'ebitiibwa bano babiraba ebijambiya baali e Masaka nga Ppookino yatwala essaza lya Ssaabasajja ery'e Buddu nga Masaka ali mu Buddu wallahi saawulira ku ddoboozi lya Waakitiibwa Ppookino ku bijambiya ebyali bigenda mu maaso e Masaka naye ku kino ekya Mpuuga wallahi kyamuwakankudde ffenna ne twekaga ne tugamba nti Oweekitiibwa Ppookino bulijjo ebigenda mu maaso mu ggwanga abiraba era asobola n'obbikomentingako n'eddoboozi eribyogerako alirina edda mwatugamba nga nti Obwakabaka tebusobola kuyingira mu byabufuzi dayirekiti era y'ensonga lwaki tetubateeka nnyo ku malaka nti bannange basajja ba Kabaka Mukwenda vaayo oyogere Kasujju Lubinga vaayo oyogere Ppookino vaayo oyogere Katambala vaayo oyogere nga ffe tulowooza nti mu ssemateeka wa 1995 mwabakugira okwogera ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga bwe kitaba ekyo nga tulowooza nti ebigenda mu maaso mu ggwanga wallahi mmwe temubiraba kyatubuuseeko Ppookino lwe nasoose okuwulira ku ddoboozi lye lyabadde likomentinga ku bya Mpuuga ng'alaga obutuufu bwa Mpuuga Ppookino ng'ekijambiya ekirigiitira oba ekyayiriitirira mu ssaza lye lyakuuma kubanga Ssaabasajja Kabaka bw'akugamba nti gwe mwami wa Kabaka ow'essaza ery'e embuga kubanga Ppookino tumutwalanga Kabaka w'ekitundu Ssaabasajja Kabaka mwabeera amulondedde naye Ssaabasajja Kabaka w'e Buddu ekijambiya ne kikuula ejjembe
kiri mu ssaza lye kitta abantu ba ssaza lye ne basiba abaana ba Buganda naye nga ffenna tukimanyi nti ebijambi abaabiri emabega baayagala tagetinga butagetinzi bibiina bya byabufuzi bivuganya oba ne bannabyabufuzi abavuganya era byawunzika Seggirinya bimututte mu nkomyo Alani Ssewanyana bimututte mu nkomyo myaka ebiri Seggirinya olwakomawo Seggirinya byagala kumusuuza bulamu Pokino tayogerangako ye yalabye okwogerako kyampuuka bwali omutuufu munnange otwewuunyisizza nnyo wekitiibwa Pokino y'ensonga lwaki nze nkututte ng'omulemo naabuuse mu kagaali nga tiyaggaasa abuze oba tiyaggaasa amususseeko mu maaso obwegugungo bugenda mu maaso mu ggwanga n'alaba nga kimususseeko n'afubutuka emisinde n'abuuka mu kagaali ataasa obulamu naye nga bulijjo asiikiina nga tulowooza ntasobola kutambula era nga tengo omulemo naabuuse mu kagaali nga tiyaggaasa abuze oba tiyaggaasa amususseeko mu maaso obwegugungo bugenda mu maaso mu ggwanga n'alaba nga kimususseeko n'afubutuka emisinde n'abuuka mu kagaali ataasa obulamu naye nga bulijjo asiikiina nga tulowooza ntasobola kutambula era nga